Essula ey'omukaaga. Daliyo yalaba nga kirungi okukuza mu bwakabaka ab'amasaza 120 abali buna obwakabaka bwonna, nga waggulu waabwe eriyo abakulu 3, omu ku abo nga ye Danyeri. Ab'amasaza abo babalenga omusolo mu maaso gaabwe, kabaka aleme okufiirwa. Awo Danyeri oyo n'agulumizibwa okusinga abakulu n'ab'amasaza, kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye, era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Abakulu n'ab'amasaza ne balyoka banoonya ensonga eneesinga Danyeri mu bigambo eby'obwakabaka, naye ne batayinza kulaba nsonga newaakubadde akabi, kubanga yali mwesigwa, so ne watalabika mu ye kwonoona kwonna newaakubadde akabi. Awo abasajja abo ne boogera nti, tetugenda kulaba nsonga eneesinga Danyeri oyo bwe tutaligiraba eri ye mu bigambo eby'amateeka ga Katonda we. Awo abakulu abo n'ab'amasaza ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bamugamba bwe bati nti, Kabaka Daliyo obenga omulamu emirembe gyonna. Abakulu bonsatule ab'obwakabaka, abamyuka n'ab'amasaza, abakungu n'abafuga bateesezza wamu okuteeka etteeka lya kabaka n'okulagira ekiragiro ekinywevu nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma. Kale, ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo era osse akabonero ko ku biwandiikiddwa ebyo, bireme okuwaanyisibwa ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Kabaka Daliyo kyeyava assa akabonero ke ku biwandiikiddwa n'ekiragiro. Awo Danyeri bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bissibbwako akabonero, n'ayingira mu nnyumba ye, era amadirisa ge gaali gagguddwawo mu nju ye nga goolekedde Yerusaalemi. N'afukamiranga ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku, n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we nga bwe yakolanga edda. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana ne basanga Danyeri ng'asaba era nga yeegayirira mu maaso ga Katonda we. Ne balyoka basembera ne boogera mu maaso ga kabaka ku kiragiro kya kabaka nti, tewassa kabonero ko ku kiragiro nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku ey'empologoma? Kabaka n'addamu n'ayogera nti, ekigambo ekyo kya mazima, ng'amateeka ag'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Ne balyoka baddamu ne boogerera mu maaso ga kabaka nti, Danyeri oyo ow'omu baana ab'obunyage bwa Yuda takulowooza, ayi kabaka, newaakubadde ekiragiro kye wassaako akabonero ko, naye asaba emirundi 3 buli lunaku. Awo kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo, n'ateeka omutima gwe ku Danyeri okumuwonya, n'azibya obudde ng'ategana okumulokola. Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bagamba kabaka nti, tegeera, ayi kabaka, nga lino ly'etteeka ery'Abameedi n'Abaperusi, nti tewabanga kiragiro newaakubadde etteeka kabaka lyanyweza eriwaanyisikika. Kabaka n'alyoka alagira, ne baleeta Danyeri ne bamusuula mu mpuku ey'empologoma. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, Katonda wo gw'oweerezanga bulijjo oyo anaakuwonya. Ne baleeta ejjinja ne baliteeka ku mulyango gw'empuku, kabaka n'alissaako akabonero ke ye, era n'akabonero ak'abaami be, ekigambo kyonna kireme okuwaanyisibwa eri Danyeri. Kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe, ekiro ekyo n'atalya mmere, so tebaamuleetera bivuga mu maaso ge, otulo ne tumubula. Awo kabaka n'akeera nnyo mu makya n'agolokoka, n'ayanguwa n'agenda ku mpuku ey'empologoma. Era bwe yasembera ku mpuku awali Danyeri, n'ayogera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku. Kabaka n'ayogera n'agamba Danyeri nti, ggwe Danyeri, omuddu wa Katonda omulamu, Katonda wo gw'oweerezanga bulijjo ayinza okukuwonya eri empologoma? Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti, ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma ne zitankola bubi, kubanga mu maaso ge nalabika nga siriiko kabi, era ne mu maaso go, ayi kabaka, sikolanga kabi. Kabaka n'alyoka asanyuka nnyo nnyini n'alagira okuggyamu Danyeri mu mpuku.
Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku, so mpaawo kabi konna akaamulabwako, kubanga yali yeesize Katonda we. Kabaka n'alagira, ne baleeta abasajja abo abaaloopa Danyeri, ne babasuula mu mpuku ey'empologoma, bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Empologoma ne zibayinza, ne zimenyaamenya amagumba gaabwe gonna nga tebannatuuka wansi ddala mu mpuku. Awo kabaka Daliyo n'alyoka awandiikira abantu bonna, amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna nti, emirembe gyeyongere gye muli. Nteeka etteeka mu matwale gonna ag'obwakabaka bwange, abantu bakankanenga batyenga mu maaso ga Katonda wa Danyeri, kubanga oyo ye Katonda omulamu era omunywevu emirembe gyonna. N'obwakabaka bwe bwe butalizikirizibwa, n'okufuga kwe kulituukira ddala ku nkomerero. Awonya era alokola, era akola obubonero n'ebyamagero mu ggulu ne mu nsi, eyawonya Danyeri eri amaanyi g'empologoma. Bw'atyo Danyeri oyo n'alaba omukisa mu mirembe gya Daliyo ne mu mirembe gya Kuulo Omuperusi.